Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egya Kabaka Birthday Run zeeyongeddemu amaanyi olwaleero kampuni ez'enjawulo ne bannabyabufuzi basiibye bagula emijoozi abakozi baabwe mwe bagenda okuddukira. Zino ziguze emijoozi gya bukadde obusoba mu 15 era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yagibakwasizza mu bimuli bya Bulange wane Mmengo. Kampuni eziguze emijoozi olwaleero kubaddeko eya Kampala Capital City Authority ng'eneekiikiriddwa Lord Mayor Erias Lukwago n'abantu abalala okuva mu kitongole kye kimu Insurance Regulatory Authority ekiikiriddwa Florence Nviiri, Quality Chemicals, Munich Engineering Solutions Limited ne kampuni endala ezikwasiddwa emijoozi. Tusiima gavumenti ya Buganda wekitiibwa Katikkiro olw'okuvangayo bulijjo okutuyiyiza n'okulaba nti ensonga ezikwata ku bulamu bw'abantu baffe mutukulembera bulungi nnyo okulaba nti tukola kaweefube okulaba nti ffenna tukwatira wamu okwongera okutereeza obulamu bw'abantu baffe. Nze ndi musanyufu ng'omukyala kubanga mu maka tusanga emirundi mingi nga baami basalawo ku lw'amaka ng'emitwe gy'amaka, n'olwekyo bwe mubakwatako ne mubabuulirira nga bo ne mubaluŋŋamya muba muluŋŋamizza amaka gonna. Records ziraga nti mu Kampala prevalence rate ekyali waggulu nnyo era okusingaizira ku statistics eziva mu UBOS yadde zeetaaga okwapudetinga za 2016 ziraga nti tuli ku ebitundu 6 n'obutundutundu 9 ng'ate eyaggwanga yonna eri 6.2 national average eri 6.2. Kati kitegeeza ffe tuli waggulu, ekikulaga nti Mukenenya akyegiriisa mu bantu b'abeene mu Kampala. Abantu batandika kwegadanga embeera neeyongera kubeera mbi, abavubuka naddala tebakyamanyi teriyo obulwadde obulala. Covid ekakasa ateekako masiki ku mumwa ngalooza olwamaze biri ebirala babikola ki babivaako. So olwaleero luno Ssaabasajja maaso moogi we yayimuka n'agamba nti olunaku lwange olw'amazaalibwa lubeerengako ekintu ekimu eky'okukubiriza abantu okujjukira nti eriyo obulwadde bwa AIDS era we tuyimukidde Mukama wange. Abamu ku bannabyabufuzi abakwasiddwa emijoozi baliko obubaka bwe bawadde abantu ku kirwadde ekya Mukenenya ekisenkenya abangi. Butambala tulina okusoomooza kumu nti abantu baayo bawaddi abawasa abakyala abasuukira ddala mu omu ne bagenda mu bana. Kakati Mukama wange bwe tugezaako bakuuma nti be basaale mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya kituyamba nnyo okuba nti be basinga ate okuwasa abakyala abangi. Kati bwe babeera nga be basaale kijja tuyambako nga ffe abakyala bwe tunaabanga tubagamba nammwe mwogeddeko ne tusobola okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya ffenna wamu kitole. Ebyobulamu twebaza Ssaabasajja okufa ku bantu be n'afa ku byobulamu. Ekintu ekyokubiri ekifuula omuntu ow'amaanyi bwe bugagga. Programs zonna ezikoleddwa enteekateeka ez'okulaba ng'ojja abantu mu bwavu. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde eno n'ategeeza nti okuva edda n'edda ebyobulamu bibaddenga ku mwanjo nnyo eri bakabaka abazzi babeerawo ab'enjawulo era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II atambulira mu buufu bwa bajjajjaabe okulaba ng'abantu be baba balamu. Eno ow'omu mbuga gy'asinzidde n'asaba abantu okwongera okwettanira enteekateeka za Buganda okusobola okugizza ku ntikko. Kyemuva mulaba nga Ssekabaka Muteesa II bwe yali pulezidenti wa Uganda omusaala gwe gwonna yaguwaayo e Karamoja ne bazimba amalwaliro ge gaasooka ng'oggyeko agabaminsane omusaala gwa Muteesa. Kakati Kabaka Mutebi kyaliko ali mu buufu bwa bajjajjaabe kubanga omuntu omulamu yadda ku ntikko. Kyenva mbeebaza Ssebo Lord Mayor n'abakulu bonna abali wano olwaleero ababaka ba Parliament bassente ba district abakiise nammwe okutambulira mu buufu bw'engo. Katikkiro asabye abaami okussa ku mwanjo n'okuwa ekitiibwa ekitonde kikyala wakati mu kutambulira ku mulamwa ogw'emyaka 3 okutambulidde emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno era ogwa 2021. Tube basajja abalumirwa abaana baabwe, abalumirwa bannyaffe nga tukuuma abakyala. Kabaka kyagamba abasajja tukulemberemu, siriimu tumugobe wano, obulamu buddemu bweyagale. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka kati tubala olunaku lumu lwa nkya lwokka okutuuka ku nnaku z'omwezi 28 Novemba 2021 nga ye Sande eno era Omutanda yasiima okusimbula abantu abatono ddala abayitiddwa olwo abalala baasabiddwa okuddukira gye bali wakati mu kwetangira ssenyiga korona. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina ageesigika. Ku BBS Telefina